Abavunaanibwa omusango gw'okutta Suzan magara basoba mu 10 era nga kuliko Mahad Kasalita, Yusuf Lubega, Muzamiru Ssali, Hussein Wasswa, Hajara Nakandi, Abubaker Kyewolwa, Hassan Kato Miiro, Smail Bukenya ne Abas Buvumbo era nga olwaleero bano lwebazemu okukomezebwawo mu kkooti enkulu mu kibuga Kampala okuwera ennemba n'emisango gino mu maaso g'omulamuzi Alex Ajiji. Wano enjuyi zombi mu musango guno okuli esiga eddamuzi ne yafeesi ya Ssaabawaabi wa gavumenti we bategeereza nti tewali nsimbi ze basobola kukozesa mu kutambuza omusango guno. Irene Nakimbigwe, omuwaabi wa gavumenti mu musango guno, agambye nti beetaaga ensimbi okutambuza abajulizi n'ezibasasula nga bba abawaabi ba gavumenti okutambuza abasibe bano bonna 10, esiga eddamuzi okusasula abagoberera omusango guno bayite ba kkooti assessors. Bano bagamba nti singa bino byonna tebibaawo omusango guno tegusobola kugenda mu maaso. Irene Nakimbigwe wasabidde kkooti okwongezayo omusango guno nga bwe balinda okufuna ensimbi. Alex Ajiji, omulamuzi, ategeezezza nti beetaaga olutuulo olw'enjawulo wakati w'abannamateeka mu musango guno n'abawaabi okumanya ekiddako mu mpuliza y'omusango guno era nti waliwo n'obwetaavu okwongera ku muwendo gw'abagoberezi b'omusango guno okuva ku 2 okutuuka ku 4. Omusango agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.